Honorable Nalukola wulira bulungi nnyo. Nakugamba wegendereze gyonywa. Nakugamba wegendereze gyosula. Nakugamba wegendereze mmotoka mwotambulira mu n'abantu bosinkana. Wabula Nalukola olabika olina ban excitement ate ng'olisite boni. Kanso Nalukola olina urban excitement ate ng'olisite boni. Abasajja boolimu eyo parliament yalimu gwewaddamu bigere omuyita Seginya alisite boni Kirincha yamaliriza ali kuki. Nalukola onulumbu ye yayogera byange byogera kate ng'omusiza agule siyani ngenda kulirako bantu bange. Bw'oneefuula nampulira zibinga buli muntu omusinikira amanyi okubanga you became an NMP. Oyinza okutamalaako kisanja kino oba n'okwesiba okutajja n'otajja n'okusandikira ng'oli mu coffin kino kikulabula. Kati kebatandise okwegezaamu emirundi gy'okuwaabira eno nze jagitwala nga diversion. Wabula ngenda basomerako ebbaluwa eno gye bawandiise katuno temugiwa makulu era temukikomentingako. Nalukola mpuliriza nti wasoma olina omanyi amateeka. Bakugambye bati. Bagambye nti Crane Associates Advocates, Law, Business and more. Press statement. Duly instructed by the leadership of National Resistance Movement Party and the Honorable Farida Kigongo, we have this afternoon filed an election petition against Honorable Elias Luimbazi Nalukola and the Electoral Commission to challenge the former declaration member of Parliament for Kampe North constituency recently concluded elections. Fencing yebigambo n'abawaabye owuliddemu National Labourers Movement n'owuliramu Honorable Farida Nakazibwe Farida Nandi Kigongo kati kasanze kubulire teri muntu ayitibwa Honorable nga tolondeddwa era nga tolayidde ng'oli mu Parliament no. Mwe kampuni eno Crane Advocates and Associates musiruwalire ku bannammwe ne ku bannyinammwe manye Sero Bihoga and Educate Bihogo muli basajja basiru nnyo. Bw'ogamba nti you are duly instructed by the leadership of National Labourers Movement Party and Farida Kigongo oba Honorable yafuuka ddi Honorable technically ebbaluwa gye mugamba gisavinze Nalukola that is a forgery what? Forgery letters oyo mukyala tafuka nko Honorable kubanga tawangula nko kalulu ekyo kisooka mukitegedde bulungi nnyo. Kati ne bagamba bwe bati bagambye nti bamuvunaana ebintu bino wammanga wulira campaign on the day of election mbu bamuvunaana okukuba campaign ku lunaku lw'okulonda lwennyini. Ekyo kimu. Ekyokubiri mbu obstruction of election officers mba muvunaana mbu yaziyiza ab'akakiiko by'okulonda okukola emirimu gyabwe. Ekyokusatu mbu obstruction of voters mbu yalemesa abalonzi okugenda okulonda. Ekyokuna bravery of voters before and on the day of elections. Mbu yagulirira abalonzi ku lunaku olw'okulonda n'olunaku okulonda nga tekunnabaawo. Kati wulira okulya n'okukomba essowaani. Baani bannannyini kampuni eno? Wokkawa njagala okome. Kati okumanya bano abasajja babbi era basiru bwe bawandiika ebbaluwa nakugamba obanga osoma kye tuyita contract oba agreement. Ladies and gentlemen, nakugamba bw'obanga osayininga contract oba agreement oba loan wofubanga nnyo okusoma ebigambo obwebiri mu bunyukutu obutono bwa phrases obunyukutu obwo mwe muli ekinyusi ky'ebintu bye bakukweka by'otamanyi. Kati mu bbaluwa eno kasooka njibalaga mwenna mugirabye naye temugyetegereza ebbaluwa eyo giraba. Bino ebigambo byonna osobola obisoma obulungi nga bibiri mbawabiri nako. Wabula eno wansi eno gye bafulezingidde bannannyini kampuni. Eno gye bafulezingidde bannannyini ba kampuni kubanga kiri mu bunyukuta butono nnyo. Kati kambasomere bannannyini kampuni eno. Cranes Associate Advocates Law mulimu Kalule Ahmed Mokasa, mulimu Honorable Major General Jimu K Muhwezi.
terrorist mwali n'abala bangi kampuni eringa yababbi erimu abachi erimu bannanyiri balinganga ebikumi balinganga 50 kampuni mbabulideko amannya abiri bano naba mafia kuliko Kalule Ahmed Mukasa oyo mafia Jeno Major Jeno Jimuke Muhezi mulimu Katirima Joani Walusimbi Ibrahimu Dafini Nansamba Michael Kigula bonnaba mafia kati byebyo so gwe comrade yenna yeyo naye muna Uganda joli nkutegeeza please bobanga osayininga contract y'omulimo obanga osayininga agreement obanga osayininga ekintu kyonna wegenderezanga nnyo statement ezisemba mu bbaluwa eziwansi ng'obunyukuta butono nyo tobutegeera bagambe nga bagusomere ewali ekinyusi ky'ekintu ky'osayininga bw'oba tokitegedde obeera owedde kati nkusomedde ababbi bano bannannyini kampuni eno bwe wambirikidde kampuni eno advocate law company wandiise ewawabidde yababbi nawe sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono nnyo so mukitegedde bulungi nnyo diversion zida kubanda bange bagenda kulitinga buli diversion yone esoboka omukyalo yasooka n'awaaba alina amala ajjayo musango kati ate mbw azzemu okuwaaba ng'awaaba ku grounds endala naye baani abamuli presentinze omuwaabira okuwaabira Nalukoola we mbagambira nti eno diversion kati honorable Nalukoola wulira bulungi nnyo nakugamba wegendereze gy'onywa nakugamba wegendereze gy'osula nakugamba wegendereze motoka mwotambulira mu n'abantu bosinkana kati nkusomedde ababbi bano bannannyini kampuni eno bwe wambirikidde kampuni eno advocate law company wandiise ewawabidde yababbi nawe sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono nnyo so mukitegedde bulungi nnyo awo tovuddewo alright njala tudduke speed n'abaana ab'Ebongereza ba Jem then tuleke tugende ku speed eyayeriri kati nina nebyokwogera bingi bannayuganda mwenna abadde bangoberera najja ne mbagamba ku Natasha Broadcasting Service nemba wa security alert ku app yaabwe bagita Afri Mobile nembagamba temugi downloading eya Natasha Broadcasting Service nembagamba app eyo apo bagikolanga esipayinga ku buli munnayuganda okumanya biki byali interested ayogera ki akomentinga ki basobola okwalocatinga wooli era yensonga lwaki bakwata n'abaana abalina smartphone nga bankyukakyuka temanyi lwaki babakwata mutya kasita oteekamu app ya National Broadcasting Service Kini Kalisa akolaga ne ISO ne CMI ne SFC okutrackinga buli muntu yenna akozesa app eno bamanya kyo commentinga kyo sharinga kyo yogera ani go wagira na buli kimu ne bakutrackinga ne bakwata kakano ka video ne bagamba dda nga sinafuna proof yenga ayogera bigambo bino